Akakiiko k'ebyokulonda aka Uganda akakulemberwa omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama katambulizibwa wansi wa ssemateeka ya Uganda ennyingo y'enkaaga akawayirako okutaano era ng'eno ye kalambika ku ebyo bye kateekeddwa okukola. Ssemateeka alambika biki akakiiko kano bye kateekeddwa okutambulizibwako okuli okutegeka akalulu ak'obwenkanya, okutegeka awamu n'okulondoola akalulu, okulangirira ebiba bivudde mu kalulu awamu n'ebirala. Kyokka ebyalabiddwako mu kalulu akakubiddwa Ssabbiiti ewedde ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe Mambuka oba olyawo byeyolese ng'embeera bwe yakasusseeko anti ab'ebyokwerinda beefuze buli kifo era ng'abantu bangi baakoseddwa okuli abalonzi, bannamawulire, ababaka ba Paalamenti awamu n'abalala era nga we twogerera bangi bye bayiseemu babirojja. Bantwale poliisi bagamba Kasawe bakubye ne bakuba amasasi mangi mu bbanga awo ne tear gas ne basuula mu ttaka awo. Why I was crying without it. I was not crying because I had been caned so much. I was crying because they had covered my face with a yellow t-shirt. Ebyakoleddwa byonna birabika nti akakiiko k'ebyokulonda kaawambiddwa. Newankubadde bino byonna byabaddewo welutuukidde olwaleero nga ziweze ennaku 3 enzijuvu mbukyanga bino bibaawo wabula nga mpaawo kyayogeddwa kakubeere okuvumirira ebyalabiddwako okuva mu kakiiko kano. Bakola buli kimu kyonna bannamawulire tubasaasira ebyabatuukako. Of course candidate waffe byayitamu mubimanyi bulungi nnyo. Electoral Commission yevunaanyizibwa ku process eno gye twabaddemu akalulu kano nga balina okubeera ku ntikko ne kaakano tebannavaayo kuvumirira bikyamu ebyagenze mu maaso. Bannamawulire abaakubiddwa, candidate, abantu abalala abakulembeze ba agenti naki, Electoral Commission yali badde yavaayo nadda ne bambi bali awo nabo batiitiizi. Koze kufaayo kwonna yadde okuleeta abantu abo abaakola ebikolobero okuvunaanwa wabula basigadde bawaga ng'era basanyufu n'ebikolobero ebyakolebwa. Okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda, Kawempe Mambuka erimu abalonzi abasoba 19,000 kyokka mu kalulu akasembyeyo abakeetabyemu tebaweze na 3,000 ekiraga nti oba olyawo abawerako baakesambye olw'embeera gye kaabaddemu. Ne bankuba ensingo ne bankubako brush wire ya black. Bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu beekokodde embeera eyalabikidde mu kalulu kano. Guns be baleeta ku ssaawa esembayo mwabira wamwena mwenna ng'abantu baffe batandise okulangirira nti Nalukoola yali awangulidde waggulu nnyo. Kye baakola strategy gye baleeta ku ssaawa eyo yali yakuleeta agagayaye ge baali agali protected by the army, you can imagine. Okusinziira ku Elias Nalukoola nga ye yawangudde ekifo kino oba olyawo yawangulidde ku musaayi awamu ne ku bulumi obw'abantu abalala era ng'onaategeezezza nga bw'ayolekedde ebbanja eddene ery'okubasasula. Mr. President, waliwo radio namba omuleeleetu gwa Paala FM gwaggwalwawo olw'okwogera ebituufu na kaakano we twogerera gukyali muggale. Okusinziira ku akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssennyonyi newankubadde akakiiko ak'ebyokulonda tekannavaayo kubaako na kyekwogera naye n'abakungu mu gavumenti bategeezezza nga abamu ku abo abaavuddeyo ne beefuula abalumirirwa bakoma bukomi ku kwogera nga mpaawo kikoleddwa era nga kino kizze nga kirabwako ebbanga. Nti abakoze ebyo bakyamu nti era bakola ebyo baagala kufaananya bubi gavumenti nti era gavumenti tebagyagala. Bulijjo tubuuza kale oba nammwe mubivumirira mwakakwatayo bameka. Olw'embeera eyalabikidde mu kalulu kano ate nga twolekera akalulu ka bonna ag'omwaka 2026 Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP awaliriziddwa okubaako ebiragiro byayise eri bannakibiina. Mbeereyo mweyo constituency Nabbanja gye yeesimba mutandikireewo okuzimba eggaali. Mwababeera ono mukazi waabo ono Misa Kabandu omuswa wawano Kampala Central kati mutandike. Kyokka bano balumiriza baminisita okuli owa Kampala Hajat Misa Kabanda, ow'abavubuka Baramu Balugahare awamu ne Ssaabaminisita Robin Nabbanja okubeera nga beeyambisiddwa mu mbeera eno era n'okuteekawo emivuyo gyonna. Bannamawulire abamu nga mmanyi nti bano bakolera lujimu naye nabo ow'embuya teyabataasizza nabo emboko bazibakubye. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV.